Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama waffe Yesu Kristo era Katonda waffe atuteekeko omwoyo gwe, omwoyo mutukuvu, atukulembere nga tugabana ekigambo kya leero ebeere emmere ey'omwoyo eri omwoyo gwe awuliriza, era ebeere emmere y'omwoyo eri ffe abakuweereza ekigambo kino. Era nsuubira n'obubaka obwaleero bujja kubako gwe buyamba eyo okwongera otujjukiza okutambulira mu butuukirivu, okwongera okutujjukiza okutambulira mu kwenenya wabaawo ensobi ekoleddwa, kubanga mazima we twenenya Mukama wa kisa, atusonyiwa buli kimu, era ne tuba tusaba yatuyigiriza mu ssaala gye yatuyigiriza okusaba, tugamba Mukama tusonyiwe ebyonoono byaffe nga we tusonyiwa abo abatwonoona oba abakola ebitali bituufu gye tuli. Nga kitulaga nti nga naffe we tusonyiwa abalala, naffe Mukama ajja tusonyiwa. Obubaka buno bukujjukize okusonyiwa, butujjukize okutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu tusobola okukola ebirala byonna, naye Mukama atunuulidde obutuukirivu bw'omutima. Mukama atunuulira ekiri mu mutima, ebigendererwa by'omutima mu buli kimu kye tukola Mukama byatunuulidde. Tusobola okulimba muliraanwa waffe yenna, tusobola okulaga kye twagala abantu balabe, naye Mukama atunuulira emitima. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya. Ekiseera kiweddeyo, tuli ku nsi tukyalina akakisa akeenenya. Mukama atuleseewo mu nnaku zino ezisembayo, atuwadde akakisa akeenenya. Mukama atuleseewo okubeera mu kifo kino mu kiseera kino, kubanga era twatondebwa okubeerawo nga tuli balamu mu biseera bino, tubeere bajulizi eri ebyo bye tusobodde okuwulira n'amatu gaffe, eri ebyo Mukama byatulaze n'amaaso gaffe, tubeere bajulizi nti tubaddewo ne tulaba era ne tuwulira ebyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda, oyo alina amatu awulire. Ebimu ku bintu bye njagala okujjukizaako muganda wange ebyokusabira, ebimu ku bintu ebikulu ebyokusabira, tulina okusabira obuntu bulamu. Mukama ayagala nnyo era agaba nnyo obuntu bulamu ife we tuba nga ffe tumusabye, kuba bingi Bayibuli etugamba nti tetubirina kubanga tetubimusaba. Tusabe obuntu bulamu. Bwe tuba tusaba, tumusabe okwagala, atuwe okwagala kwe, era tumusabe omwoyo gwe bibeere ku mmeeme yaffe nga tumusaba, nga bye bintu bye tuyayanira. Atuwe obuntu bulamu, atwongere okwagala, omwoyo gwe, era atuteekeko ekisa, tuleme okutunuulira ensobi ez'abalala, wabula tusanyukire wamu n'abalala nga bye bakola bigenda bulungi. Ebintu ebyo bibeere mu ssaala yaffe nga bituyayanira. Olwo ebirala byonna bye twagala Mukama ajja kubanga abitugattako, kuba tujjukire mu Matayo, Mukama bw'atugamba Matayo chapter 6 verse 30, Mukama atugamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna ajja kubitugattako, naye tusooke tunoonye obwakabaka bwe. Ye ajja otwongerako ebirala byonna bye twagala, kubanga nga tetunnasaba aba ategedde kye tugenda okusaba. Nga tetunnazaalibwa kubeera mu lubuto lw'abazadde baffe, mu lubuto lwa mama waffe, Mukama obulamu bwaffe aba yabuwandiika mu katabo. Buli kimu kye tunaakola ajja kuba yakiwandiika, era ng'amanyi okuyitibwa kwe tulina muno mu nsi n'omugaso gwaffe lwaki twatondebwa. Tuyayane okubeera n'okwagala kwe, omwoyo gwe, obulamu bwe, obuntu bulamu, obutatunuulira nsobi z'abalala n'obbasalira omusango, wabula okusanyukirako abalala nga bye bakola bigenda bulungi. Ebirala byonna Mukama ajja kubanga abitwongerako. Ebimu ku bye tusinga oluusi okwagala okuteeka mu ssaala
bye bintu eby'obulamu bwaffe okubeera obulungi bye tukozesa oba ng'essente. Naye amagezi ge nnyinza okuwa muganda wange ali eyawuliriza, ebintu bibiri ebikulu bw'oba nga ddala oyagala mu bulamu oba okubeera n'essente oba obugagga. Ekisooka, kola emirimu gya Katonda, ng'okikola okijja ku mutima gwo, nga tokola kulaga muntu yenna, ng'era Katonda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Amazima ojja kubeera n'essente era ojja kubeera mu bugagga bw'oyagala. Mukama takiinaako buzibu obeere mu mbeera ennungi. Ekintu ekirala ekiyinza okuyamba gwe ayagala obugagga oba okubeera mu mbeera ennungi, olina okubeera omugabi, ng'okigaba kyonna ky'ogabye, ssente ng'ogabira abo abatalina, towa abalina, gabira abali mu bwetaavu, ate ng'ogaba okijja ku mutima gwo, ng'ogaba mu buweereza bw'emirimu gya Katonda, ng'ogaba okijja ku mutima gwo nga tolaga muntu yenna. Oyo Mukama Katonda Kitaffe ye akulaba mu mutima gwo, alaba ekyo ky'okola nga tokikola kulaga balala, mazima agenda kuwa empeera yo. Okulaba era n'okuwulira Mukama waffe Yesu Kristo n'oba n'enkolagana naye ng'omulaba era ng'omuwulira, kitandikira mu kumusinza mu mwoyo ne mu mazima, nga tokikola olw'abalala olw'ekkanisa byekola, olw'okulaga abalala, olw'okutuukiriza empisa y'ekkanisa gye tuzze tumanyi, gye twakuliramu, gye baatuyigiriza, naye ng'omusinza mu mwoyo ne mu mazima mu mutima gwo mu buli kimu ky'okola, ng'okimanyi Yesu andaba era ayagala nkole kino na kiri. Entandikwa y'okumulaba n'omuwulira awo egenda okutandikira, kuba yegenda okuba entandikwa y'okubeera omutukuvu mu mutima, ng'otunuulira buli kimu ky'olaba, ky'oyogera ne ky'owulira, kubanga ebintu bye tusalawo ne tuwulira, bye tulaba, bye twogera, ebyo bye bireeta enzikiza ku mwoyo gwaffe. Okugeza bw'osalawo n'otunuulira firimu ez'ensi, firimu ezirimu okutta, firimu ezirimu ebintu ebitiisa, firimu ezoogera ku bumenyi bw'amateeka, eziraga entalo n'okufa kw'abantu, ebyo ebintu Mukama tayagala tubirabe, kuba Yesu Kristo ali munda mu ffe. Bw'obanga obiraba, naye abeera wamu naawe, ate nga tayagala kulaba bintu ebityo. Omwoyo gwaffe mu butonde bwagwo tegwatondebwa kubeera mu kkaaba, mu kulumwa na kulaba bantu babonaabona. Eyo ntegeka ya mulabe Sitaani, gye twongera okwewala ebintu ebityo, olwo Yesu Kristo munda mu ffe ayongera okweyoleka gye tuli, gye twongera okwewa ebintu by'ensi. Mukama waffe Yesu Kristo ffe kennyini tuggulawo oluggi olw'okugwa ekigo n'okubeera ewala n'okwolesebwa kwe, okumuwulira n'okumulaba. Ebikemo ebigumu Mukama anaatera obbireka okujja gye tuli, ebikemo ebigumu era okugezesebwa okusukkuluma kw'okwo kwe tubadde tuyitamu. Naye bwe tunaaba tetuli mu Yesu Kristo, ebyo bijja tuwangula. Tulina okubeera mu Yesu Kristo okusobola okuwangula ebyo ebikemo ebigumu Mukama byagenda okuleka bijje ku nsi, ebisukkuluma ku ebyo bye twabadde twamanyiira. Ekiseera kituuke bagambe naye abagundi abalokole be bakola kino, naye nga ebikemo ebigumu bigenda kuba bizze. Oyo yekka eyeeteeseteesa era eyeekumidde mu Yesu Kristo yajja okuwangula, kubanga ffe tuli banafu, naye Kristo ali mu ffe yajja okuwangula. Awatali Mukama waffe Yesu Kristo, ffe tetusobola kulwana na mulabe era tetusobola muwangula. Awatali Yesu Kristo, ffe tulemererwa. Awatali ye, ffe tulemererwa. Oluusi Mukama Yesu Kristo atuleka ne tulemererwa era ne tugwa olw'ensonga tetutunuulira kwetegereza. Oluusi tulowooza tuli bagumu mu mwoyo era ne tutunuulira abalala ensobi zaabwe ne tugamba nze siyinza kuba ng'oli era nze siyinza kukola oli kyakola. Olwo mu mutima gwaffe ne tulowooza nti ffe tuli kaleekaleko. Omulabe Sitaani naye n'asoma endowooza yaffe, so ng'alaba obunafu bwaffe we buli era amanyi n'obusobozi bwaffe we bukoma, n'akozesa omukisa ogwo
okujja n'atuteekamu endowooza ne tulowooza nti ffe tuli kaleekaleko. Olwo n'ekitono kye tulina mu ffe ekibadde kisigadde ekiri mu kkula ne kitandika okufa. Tetulina kutunuulira nsobi z'abalala, wabula tubeere mu kusabira abalala. Mukama abayimuse ate nga tusonyiwa buli omu nga tetusalira muntu yenna musango. Tuleme kusalira muntu yenna musango. Tutunuulire we tuyimiridde ne Mukama. Buli lunaku tuyaayaane okutambula ne Yesu Kristo nga tutambulira mu kkubo lye. Tuyaayaane okutambulira mu kkubo lye nga tugondera ebyo by'atugamba. Tutunuulire era tubeere beegendereza buli kiseera okumanya omulabe ki ky'atugamba. Tukyewale era tubeere nga tuwuliriza Mukama waffe Yesu Kristo ki ky'atugamba. Kubanga okulimba kw'omulabe n'atuleetera okutunuulira ensobi ez'abalala ne tugamba ffe tetukola ng'oli kyakola, ffe tetweyisa ng'oli, ne tulowooza nti tuli kalekaleko. Obwo obulimba bwe buleeta obunafu ne buleeta kwegamba bwe buleeta enjatika mu musingi gwaffe mu Yesu Kristo. Era kino kye kiyita era ne kyaniriza omubi ne kiggulawo oluggi lw'omulabe eri emitima gyaffe, nga ffe tugamba nti nze siyinza kukola ekyo, siyinza kukola nga kiri era siri ng'oli. Omulabe Sitaani naye n'akiraba nga tulaba ffe tuli kalekaleko, so ng'alaba obunafu bwaffe we buli era alaba n'obusobozi bwaffe we bukoma. Twekuumire mu Yesu Kristo essaawa yonna. Yesu Kristo ali mu mutima gwaffe, atubuulira ekyokukola. Mu mbeera yonna osobola okwebuuza naye kati Mukama ngamba kukola ki era yali yagadde nkole ki? Mazima mu mutima gwo Mukama ajja kukulaga ki ky'olina okukola ekituufu era ekisaanidde mu maaso ge. Kino kyennyini kye kigenda mu maaso. Ffe kennyini tweggulirawo enzigi mwe tugenda okugwira ekigo. Omulabe mwajja otuwangulira. Buli Mukama waffe Yesu Kristo lw'atulagira ekyokukola wabaawo ensonga eyannamaddala. Aba atulabula ku butego bw'omulabe, ng'era atulabula ku ddaala omulabe ly'agenda okutwala eryokubiri. Omukama waffe Yesu Kristo ye alaba obutego omulabe bw'ateekateeka otusuulamu, era alaba n'obunafu bwaffe we buli. Y'ensonga lwaki atulabula buli lunaku tusobole okwekengera ekyo ekijja, tusobole okuba nga tukiraba. Bwe tuba tetugondedde eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo, tuggulawo oluggi omulabe lw'asobola okuyitamu n'atuwangula. Awatali Mukama waffe Yesu Kristo ffe tetulina kye tuli banafu, wabula Kristo yekka oyo ali mu ffe ye muwanguzi. Kristo mu ffe ye muwanguzi era yekka y'atuukiridde. Gye tukoma okuyaayaana ekikula kya Kristo kyeyoleke munda mu ffe era kikule. Gye tukoma okumusemberera Mukama waffe Yesu Kristo n'okumumanya n'omuwulira, n'okubeera nga tusobola okufuna okubikkulirwa n'okumulaba. Kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo ffenna tumumanye era tukimanye mbu ali mu ffe. Bwe tuba tulina ekibi kye tukola, naye abeerawo awo wennyini, nga tulaba firimu ezo ezirimu okufa n'okubonaabona. Ebintu ebyo bimulumya nnyo Mukama waffe Yesu Kristo, tayagala bitunuulira, kyokka ate mu maaso gaffe mwalabira, mu kamwa kaffe naye mwayogerera eri abalala. We twogera ebitasaanidde, ebyo tayagala kubyogera. Awulira obulumi buli lwe tukola ekitali kituufu, kuba ali munda mu ffe, ali wamu naffe, bw'atyo bw'alaba. Gye twongera okugondera eddoboozi lye, ayongera okweyoleka gye tuli. Tujjukire buli omu amuwa akakisa ak'omumanya, era buli omu alina omukisa okwenenya ng'akyali wano ku nsi, naye oyo avudde mu bulamu bw'ensi aba takyasobola kwenenya. Ekiseera ky'ekisa kye kiba kiweddeko. Yesu Kristo yekka yamanyi ekigenda okubaawo olunaku olw'ensi, yekka yakimanyi.
n'omuntu anaava mu nsi olunaku olw'enkya leero tamanyi, wabula leero alina entegeka ez'emyaka egiddako. Okwenenya kukulu. Mukama atusonyiwa byonna. Tubeere basanyufu kubanga erinnya lyaffe liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Tetulina kutya ono omuntu obuntu asobola okutta omubiri, naye tutye oyo Mukama asobola okutwala omwoyo mu nnyanja ey'omuliro, mu geyeena. Tujjukire bwe tubeera tusaba tugamba Mukama waffe Yesu Kristo atuteekeko ekisa kye kibeere naffe, okwagala kwa Katonda kubeere naffe, n'okubeera kwa Mwoyo Mutukuvu wano ku nsi n'emirembe gyonna. Kitegeeza obulamu obw'omu ggulu tugenda kutandika ekitiibwa kifunira wano ku nsi nga tulina omwoyo gwe n'ekisa kye n'okubeera kwa Mwoyo Mutukuvu ekiseera kino n'emirembe n'emirembe. Tuyayaane kumanya Mukama na kumunoonya. Yatusuubiza oyo amunoonya mazima ajja muzuula, naye alina okuba nga ddala amunoonya ng'era kye kyetaago ky'omutima gwe, ng'era mumalirivu okusasula omuwendo ogw'okuleka ebintu by'ensi n'abyeyawulako, n'aba ng'alina okwagala, ng'era ayagaliza buli omu, ng'asonyiwa buli omu, ng'atambulira mu buntu bulamu, ng'afuba okulaba nti abeera mu mirembe na buli muntu. Mukama abakuume, mubeere bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Oyo alina amatu awulire. Mukama abakuume.